Abatuuze b'e Nakitokolo mu tawuni kanso ya Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso bakeeredde mu ntiisa olw'okufuna amawulire g'okufa kwa mutuuze munnaabwe Julius ayimbisibwe eyali DPC wa poliisi ya Jinja Road. Kyokka poliisi eremesezza abakungubazi okuyingira mu maka g'omugenzi nga bakira bali wabweru wa kikomera. Omulambo gusangiddwa mu kinnya kya Kazambi nga gugiddwayo poliisi y'abazinnamooto. Okusinziira ku mukyala wa Anita Namusoke, omupoliisi ono yakomawo awaka ku Lwomukaaga n'amukubira eŋŋombo okumuggulira kyokka ekisumuluzo ne kimubula nga bw'alambulula. Nga mugamba ekisumuluzo kibuze naye tugende eri gy'omanyi gye nazaala omwana mu ddiini balinayo sipeya yange nzije nkuggulire. N'agamba tugende ffenna. Agamba nti bba yali atamidde era ng'abadde amaze ebbanga ng'abeera mu kweraliikirira. Naye abadde alina stress mabega. Kituma Rusoke, omwogezi wa poliisi mu ggwanga ku lukomo lw'essimu, ayogedde ku mbeera abasirikale gye basanze mu maka g'omugenzi ng'omulambo gwakwongera okwekebejjebwa. Abapoliisi baffe bwe bagenze mu maka ge nga tumaze okufuna ripooti eyo, twasanze ng'ayina ekigoye kye yeesibye nga siini bw'oba ogiraba erabika ng'ey'omuntu eyeewanise. Okusinziira ku Lusoke, waliwo abakwatiddwa okuva mu maka g'omugenzi okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza. N'okubaggyako statements byonna kye tuyita processing the scene and obtaining witness statements. Era tujja kuba tubategeeza ebinaddako ebinaava mu kunoonyereza kwaffe. Oluvannyuma omulambo guteereddwa mu ambyulensi ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okugwekebejja. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.